Grace Khan mbadde mmulaba alaba kubanga abadde ankubirako nambuuzaako oluusi wabanga netaze ne mulagirirako wendi ne tunywa kacaayi ng'olaba ateredde kubanga omanyi ekiri mu kunyiiza abantu oba nange ekiri mu kunyiiza nti ngezezzaako kubanze waliwo olumu wembeera n'omuntu ne mmulaba ne mmanya nti enjogera eno gyayogeramu enjala emuluma nze era kizibu nnyo kubeera n'omuntu eddakiika ne sitamugamba sooka olye oba sooka onywako okunywa kitegera so kati soka n'omanya nti obaona ekimukozesa kino waliwo situation eno n'ogifubako nti bw'oba akuliraanye n'omanya nti kamuwoye ekyabiri kimubeeremu kamuwoye ekyasatu osanga situation eyo kitegera nti kiraka oba situation eno kamugulire essimu kugamba n'olaba nga obudaabudako kati bw'olaba nga byonna tebyakola then wabaawo ekizibu sigamba nti tebalina abantu balina ssente eziyinza okuyamba Grace Khan but omuntu akoowa ate omuntu tajja kuyamba muntu omu yekka abeere ku oyo for example kati mukyala Susan Makula tayinza kulemererwa kuyamba Grace Khan naye ate ayina bangi ab'okuyamba kati ate omuntu yenna buli lwoyoza n'oyanika mu ttaka n'oyoza n'oyanika mu ttaka okola ki kati nze kyenalabye ekizibu ekiri ku Grace Khan nti ebintu ebimu tubitwala easy kubanga luli we baali bagamba banaye tumuyambe ne tudduka oba banaye tuyambe ne badduka abantu okitegeera kati saawa zino nze bwe bankubidde nabagambye ekikola envunza yali ekulumyeko nnyo tosobola kutundula nvunza ng'ogiyita ku ngulu olina okusako okugyamu ku kibuno obutaddamu kati siganye masitaani gyegali siganye naye lubaala embeera mbu nga nembere kokoze ki kwotadde okitegeera kati toyinza kuŋŋamba nti gwe bajja kubanga bakola bino simanya bankola bino simanya bankola bino gwe n'oteebereramu magezi kitegeera olina okubeera omukyala ng'oba oli mulokole ng'oli mulukole owaddala nti kinti kati saawa zino maama we gyali nti taliyo yafa naye waliwo eyo aba alinga maama nti baganda be gye muli nti si ggwe wekka kubanga nze nyakubiri namugambye si ggwe yekka neetaaga n'abalala kitegeera so kati mba njagala nnyo we tuba bakuyamba Grace Khan ku luno tugezeeko twegaganule kale tumuwe last chance kyova olaba nga nze nataddewo condition zange neŋŋamba nsobola kuba Mukama aba alina ensonga lwaki atugabirira kitegeera sijja kuddaawo mujajinga nnyo wadde onyiiga naye ate ndi muzadde tojja kutta naye waliwo condition ezirina okubaawo ekisookera ddala njagala kulaba ku famire ye bwe kuba agenda mu rehab teriyo byagenda kati nga mukyala Makula kubanga mukyala Makula we kyemmanyi simanyi naye waaba yayamba ayinza okuba agamba Grace Khan jangu ndeetera omwana biki ye nga okitegeera naye kati tuba twagala kubanga okumanya nabo kyabazitooweredde bakyekuŋŋaanyiira kubanga singa kyabadde kyangu singa bazze dda ku makya kitegeera kubanga omuntu wakusaba obuyambi nsaba kunnyamba kitegeeza ayagala mu bwangu era ali mu kuluma muganda okukola ki kati nabagambye nze njagala n'oyo yennyini gwagamba nti yono maama wadde oli yafa wabaawo nti yono senga nti yono taata kitaata taliyo yafa naye waliyo okitegeera bajje tutuule bwe tuba bagenda kuyamba ffenna tuyimuke mulundi gumu nze mmanyi abantu benyinza okukubira ne mbagamba nsaba kunnyamba yakakadde ne mukyala Makula ajja kumpa ne Shiba Kalungi ajja kumpa nze mmanyi wengendo zisonda ssente zange ziwere naye nga tumaze okugjayo ku kibuno tulabe ensobi osanga obuzibu buvaawa ye maama yali amubuliriddeko ye kojja oba taata omuto yali amubuliriddeko mwe famire mwali mutuddeko kwa kati ffe tukoze kye tusobola naye ffe tumanyi Grace Khan tetufaayo nti ate ani muganda we tetufaayo nti munnange maama we yafa naye wali ogenzeeyoko kubanga omuntu yenna omanyi waliwo ekinyuma okuwulya n'amazima naye omuntu osobola okugenda kibayita okulima ku bijja n'olima ku bijja bya maama wo kitegeera n'omanya oyinza okubeerawo nga n'ebijja byaba Grace Khan oba mami bw'aba yafa nga birimu omuddo w'ebiti nga tamanyi nawe biri okitegeera kubanga munnange ebintu by'ensi byo gye biri so tulina okumanya ekinyusi kiriwo ekituufu